Mukama Katonda nga tugenda okuyiga ku bijjukizo eby'ekisa. Mukama Katonda tusaba otulungamye tuleme kwerabira ebyo by'otukoledde bitusobozese okutegeera eyo gy'otutwala mu nnyana Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Tweyanziza nnyo mulujawuliriza. Tuli mu lesoni yaffe muwandiisi gyeyawa omutwe omunene mu kwota eno okugamba nti ebyokuyiga ebyokukkiriza okuva mu kitabo kya Yoswa. Okuva mu Yoswa tutuuse ku kyokuyiga namba 3. Namba 3 omuwandiisi yakiwadde omutwe okugamba nti ebijjukizo eby'ekisa. Ebijjukizo eby'ekisa. Masumba, njagala kusooka kujjako eriwuwo. Ebijjukizo eby'ekisa bino omuwandiisi yagadde kutulaga ki wano? Nti tulokolwa kisa kya Katonda kyokka. Tewaliwo ngeri ndala yonna eyinza okulokola ababi okujja ekisa kya Katonda. Okukituukiriza Katonda akola ebitakoleka, ebizibu, kufa ku musalaba, kuzuukira, nga yekoole kama ayinza okuyisa ekisa kino. Abamukkiriza ayagala azzeewo enkolagana nabo nga gye yali ayagala okuba nayo obutonzi. Yes. Enkolagana eno okubeerawo omwoyo omutukuvu yatuyamba okugidevelopinga, ntugera nga tugizimba negenda ng'ekula naye ng'ekimu ku byo eteekwa okujjukira Katonda by'akoze okutulokola. Kituleetera okumukkiririzaamu, okumwesiga, ate n'okumuwa ebbeetu atukolera ebirala bye tasobola kwetuusaako bulamu bwa bulijjo. Naye ekizibu kyaffe twerabira. Kyangu okujjukira yatukola obubi. Omuntu yatukola obubi tetumwerabira. Naye yatukola obulungi nga Mukama Katonda tumwerabira nnyo ekitiridde. Waliwo abagamba nti ekyo kya buntu. Bwe bali nnyo ne mu lesoni bwe kyabadde nti kya buntu, naye ekibi kakibeere eky'omuntu ku bintu eby'obuntu. Ne bwe kituuka ku by'omwoyo, okwerabira Katonda mu by'omwoyo, it is deadly. Kyakabi. Lwaki? Kome ng'erigenda ebubebbere. Gye liriwo eryo? Sinagala nnyonnyola. Ekuba erigenda ebubebbere likoma ku nnyanja. Mpulira. Teriyitamu. Dead end. Omuntu bw'owerabira omutonzi wo tolina ssuubi lyonna. Mazima. Okutuyamba ebintu bino byatukolera okubijjukira buli kiseera bye tubiyamba okukula. Ateekawo ebintu eby'okujjukirirako nga buli lw'obikola, buli lw'obiraba, buli lw'obiwulira, buli lw'obissaako omwoyo n'ojjukira bizza bujja omwoyo, bikuwa obwesige n'essuubi eby'omu maaso. Lesoni yaffe eya wiiki eno, ebijjukizo eby'ekisa. Obulokozi bwa Katonda bwonna bwa kisa kyereere, teri kirala. Okay, tweyanziza nnyo Musumba, ebijjukizo by'ekisa. Tweyanziza ekitundu kya Sande kyatugambye okusomoka Yoludaani. Tugenda kutandikira mu Joshua essula 3 olunyiriri olusooka paka ku Lwokutaano. Yoswa n'akeera enkya n'agolokoka. Ne bava mu Sitimu ne batuuka e Yoludaani. Ye n'abaana ba Isirayiri bonna ne basula awo nga tebannasomoka. Ennaku 3 bwe zaayita, abaami ne bayita wakati mu lusiisira ne balagira abantu nga boogera nti, bwe munaalaba ssanduuko ey'endagaano ya Mukama Katonda wammwe ne bakabona Abaleevi nga bagyetisse, ne mulyoka muva mu kifo kyammwe ne mugigoberera. Naye wanaabaawo ebbanga wakati wammwe nayo ng'emikono 2000 egigerebwa, temugisemberera mulyoke mumanye
ekkubo eribagwanidde okuyitamu kubanga okutuuka kankano temunnayita mu kkubo lino. Yoswa n'agamba abantu nti mwetukuze kubanga enkya Mukama anaakola ebyamagero mu mmwe. Kantandike ne mukyala Kabito bw'agamba olwokutaano batugambye okwetukuza. Abantu bano nga tebannasomoka Yoludaani balina okwetukuza. Bw'agamba okwetukuza ategeeza ki? Wetuli boolekedde okusomoka Yoludaani bagende mu nsi Mukama gye yabawa. Abagamba okwetukuza abaga nti bave mu byabwe byonna batandika okufumiitiriza ku nkolagana yaabwe n'omutonzi waabwe. Olwo basooke balyoke balabe ebyo Mukama byagenda okubalaga nga bali soba oba nkyogere ntya nga bali alert nga they are ready to nga beetegefu okuwuliriza ekyo Mukama kyayagala okubagamba oba okulaba ekyo kyayagala okubalaga nga bw'ayagala bakirabe. Tayinzanya mukyala Kabito bw'agamba okwetukuza. Bw'agamba okwetukuza nafubye okulaba noonye ekigambo okwetukuza kitegeeza ki, naye ebigambo ebimu binasobodde okufuna nga bigamba nti okweyawula n'okweweerayo ddala olw'omulimu gw'ogenda okukola gwonna naddala nga gwa bwakatonda, like typically for God. Kakati wana bagamba okwetukuza kubanga ebigenda okuddako byonna bigenda kubeera mu mukono gwamu. Si kugamba nti n'ebibaddewo tebibadde mu mukono gwa Mukama, naye nga ku luno alina parties bbiri zagenda okulaga amaanyi ge, bongere okumwesiga, bongere okussa obwesige mu ye, babujje mu bukatonda. Weewaawo bali be bagendamu balina obukatonda bwe basinza, babujje mu bukatonda obwo basse obwesige bwabwe mu Katonda omulamu. Okwetukuza nze nalabye nga kweteekateeka nti mu bantu bonna abagenda mu lugendo basobole okuba nga balowooza kimu nga ekiriwo mu kaseera ako ffenna tuli mu mbeera ya kulowooza ku Kristo waffe, okwetukuza okusaanira mu maaso ge. Sebo nze nakirabyemu nga kyali bateekebwateekebwa okubanga buli omu alowooza ku ekyo kyokka nga talina birowoozo birala, kubanga waliwo enteekateeka endala, naye nga buli omu yeetukuza okulabika nga balowooza ku kintu kimu. Musomba Kakema, okwetukuza kuno kwe kugenda okuleetera Katonda pulaani etuukirire okwawula amazzi gano aga Yoludaani bayitewo, kwe kugenda okuleetera Katonda okugamba beetukuza bulungi nnyo katika kanjawule Yoludaani eno bayitewo. Yesewo Katonda atenderezesa okwagala kwe kituli ndi lwali tukyali boonoonyi n'atufiirira. Katonda bw'alina tumala okwetukuza, kubanga wano ne bwe tumala okwetukuza era tusigalamu empulunguse, enziina ezikongedde, ebikola ffe by'obutuukirivu biringanga enziina ezikoze eki. Naye ffe bwe tumala okukola ekitundu kyaffe, Mukama Katonda akola ekitundu kye, naye nga tatuwa credit lwa kwerongoosa kuno. Tekisinzira ku kwerongoosa ne kutukuzibwa, no. Newankubadde ffe tutera okugamba twetegeke twerongoose nnyo tufune omwoyo omutukuvu, Omwoyo Omutukuvu atubuzeeko, omulimu guganye okuggwa kubanga tetwerongoosezza. Initiative ez'ebintu ebyo za Katonda si zaffe. Okutuukirira kw'ebiro bwe kutuuka ekintu kyategese kijja, naye ku
Kuteesa nga bw'agambye nti ekimu ku by'okwerongoosa kuno kussa mwoyo ku kigenda mu maaso tube nga tulaba bumu nga naye bw'alaba Mukama. Gwe tukkiriza wanjawulo Yesu akimanyi bulungi nti ebbanga lyonna Katonda abadde nga abagamba ensonga enkulu nga basembera okumpi waali musooke mukole ki mwetukuze. Ate luutu eno agambye nti essanduuko yeeba ebakulembera n'essanduuko eno eriko entebe ey'ekiki ey'okusaasira eriko bakerubi abayimiriddeko. Agambye nti mubeere nawaki nawala nayo. Kaakano mu mpeera efaanana bw'etyo bw'abagamba okwetukuza abagamba nti ebirowoozo byabwe n'amagezi gaabwe n'okutegeera kwabwe babiteeke kwaliwa kwoyo abakulembedde. Ensonga lwaki baali bateekwa okukola ki okwetukuza. Sebo omuwandiisi wa lesoni yakatangaazizaamu ng'omukadde w'agambye mu butabo buno bwe yawandiika okutuukira ku lesoni ngenda yakasoma mu Luzungu omukyala kabiitwa nga Vvuunula agamba nti we must do our part but also recognize that God's response to our preparation will not come because we have earned it. Nti tuteekwa okukola ekitundu kyaffe naye tumanye nti Katonda tatuddamu olw'okubanga tukigwanidde. God's miracles throughout redemptive history have always been the initiative and manifestation of his infinite grace. Nti ebyamagero Katonda byakola mu ffe biva eri wuwe ate biva gy'ali ate biraga ekisa kye ekingi. Therefore, like inaction, blaming ourselves or others for the fact that spiritual awakening has not yet occurred is equally unproductive. Bwe tuddaawo ne tunenengana nga tunoonya be tunenya olw'ebyo ebiba bitutuuseeko kitegeeza nti mu bulamu bwaffe obw'omwoyo tukyali bubi. Sebo kigumiza ensonga nti senga nga Katonda akola ebyamagero eby'okutulokola ng'asinziira ku kwerongoosa kwaffe alyoka asumulawo Yoludaani, obulokozi tebwandibadde bwa kisa naye obulokozi bwa kisa. Tweyanziza nnyo Musumba era mu kwetukuza kuno mulimu okufunayo obudde n'oyogera ne Katondawo nga bwe baatulaze nti abaana ba Isirayiri bano mu kuva 19 nga bagenda okusisinkana Katonda ku Sinaayi era yabagamba ekintu kye kimu mwetukuze nga mu kwetukuza kuno focus ogiteeka ku ekyo ekigenda okutuukawo nga Musumba bw'otugambye nti tugenda kusisinkana Katonda waffe tunyumyemu. Mu kwetukuza kuno obwongo bwonna buba bulowooza ku ekyo ekigenda okubeerawo nti ngenda kusisinkana Katonda. Era tulaba ne Yesu Kristo nga tannatandika buweereza bwe yamala ennaku 40 mu ddungu ng'ayogera ne Katonda we. Era ne tulaba nga bagenda mukomerera the day before mu lusuku Gesemaani era yasooka n'ayogerako ne Katonda we. So mu kwetukuza kuno batugamba nti tufunayo obudde obwo n'oyogera ne Katonda we. Era batugambye nti naffe tusobola okuba tulinayo ziyolodaani ezitusemberedde naye ziyolodaani zino twetaaga tufuneyo obudde ne Katonda tunyumyemu naye tuteeke ku focus ku ekyo ekigenda okubeerawo. Mukadde atugambye nti essanduuke y'endagaano babagambye nti yegenda okubakulembera. Kambuze mukyala Kabito lwaki kyansonga abaana ba Isirayiri bano okukitegeera nti essanduuke y'endagaano yeekulembeddemu. Lwaki kyansonga okukitegeera nti yeebakulembedde. Bwe tuddako emabega mu byafaayo by'abaana ba Isirayiri bano okuva e Misiri waliwo Musa Abayisirayiri bano bwe baayagala okulumba mu lutalo
n'abaga nti essanduuko y'endagaano tejja kugenda nammwe era naye teyava mu lusiisira. Ebyavaamu baakubwa bubi nnyo. Kaakati okusinziira ku past experience ey'abajjajja baabwe, ku luno essanduuko y'endagaano ebakulembeddemu bategeere nti Katonda bali naye era buli kye bagenda okukola si buyinza bwabwe naye maanyi ga Katonda. Tweyanziza ekitundu ekyamande kyatugambye Katonda omulamu ow'ebyewuunyo, the living God of wonders. Tugenda kutandikira mu Joshua sura 3 olunyolo 6 paka ku 17. Olomukaaga yagambye Yoswa n'agamba bakabona ng'ayogera nti musitule essanduuko ey'endagaano musomoke mukulembere abantu. Ne basitula essanduuko ey'endagaano ne bakulembera abantu. Mukama n'agamba Yoswa nti leero n'atanula okugulumiza mu maaso g'Abayisirayiri bonna bamanye nti nga bwe nalinga ne Musa bwe ntyo bwe naabeeranga naawe, era onoolagira bakabona basitule essanduuko ey'endagaano ng'oyogera nti bwe munaatuuka ku mabbali g'amazzi aga Yoludaani munaayimirira mu Yoludaani. Yoswa n'agamba abaana ba Isirayiri nti mujje wano muwulire ebigambo bya Mukama Katonda wammwe. Yoswa n'ayogera nti ku kino kwe munaamanyira nga Katonda omulamu ali mu mmwe era nga talirema kugoba mu maaso gammwe Abakanani n'Abakiiti n'Abakiivi n'Abaperesi n'Abagirugaasi n'Abamooli n'Abayebusi. Laba essanduuko ey'endagaano ya Mukama waffe w'ensi zonna abakulembera okusomoka Yoludaani. Kale kankano mwerondere abasajja 12 mu bika bya Isirayiri buli kikoomu. Awo ebigere by'abakabona abasitula essanduuko ya Mukama w'ensi zonna bwe biribeera mu mazzi ga Yoludaani, amazzi ga Yoludaani ne galyoka gaggwaawo, ge mazzi agava engulu ne gayimirira entuumu wamu. Awo abantu bwe baava mu weema zaabwe okusomoka Yoludaani, bakabona abasitula essanduuko ey'endagaano nga bakulembedde abantu. Era abasitula essanduuko bwe baatuuka ku Yoludaani, ebigere by'abakabona abasitula essanduuko ne byennyika mu mabbali g'amazzi, kubanga Yoludaani gwanjaala ku ttale lyagwo lyonna mu biro byonna ebyamukungu. Amazzi agava engulu ne galyoka gannyirira ne geekuuma entuumu wamu wala nnyo ku Adamu. Ekibuga ekiriraanye Zaresani nago agakka ku nnyanja ey'e Alaba n'ennyanja ey'omunnyo ne gagwerawo ddala, abantu ne basomokera awalimirwa e Yeriko. Bakabona abasitula essanduuko ey'endagaano ya Mukama ne bayimirira ne banywera ku lukalu wakati mu Yoludaani. Abayisirayiri bonna ne bayita awakalu okutuuka eggwanga lyonna ne lyayitira ddala mu Yoludaani. Tweyanziza nnyo Mwamise Wankambwe. Twagala twebuuze nti mu bantu bano mwalimu ba experts abasobola okuzimba nga bwe twalabako nga bazimba awatukuvu. Ayina be yawa ebirabo. Twalisuubidde wano Katonda yagambye Joshua mpitira abantu abalina ekirabo ekyokubajja babajje entindo tuziteeke mu Yoludaani gwe mugenda okuyita, bisigadde mu bindeke. Lwaki takola bwaki? Lwaki akola kino ekyewuunya amazzi n'agaawulamu? Ninatandika ne Mwamise Wankambwe. Atagetinze baani? Gye natandikidde n'ayagambye nti waliwo abantu ba mirundi ebiri abeetaaga okwongera okutegeera Katonda n'okussa obwesige mu ye. Tulaba abaana ba Kanani, Abayebusi, Abakiivi, Abakiiti bonna bwe boogeddeko nga Mukama Katonda yabawa emyaka emirala egiwerako okusobola okwongera
okumutegeera n'okola ki n'okudda gy'ali. Bwe twawulira ku mukyalo ono Rakabu yayogera ng'agamba nti twawulira Mukama bye yakola nga muli muki nga muva e Misiri. Twawulira bwe yabasomosa ki ennyanja emyufu. Yabasomosaayo atya nti yayawula eno ennyanja emyufu ne batambulirako ku lukalu. Kaakano kye kimu kyayagala akole nabo balabe. Ekyokubiri bano bennyini abali wano abagenda okusala Yoludaani. Waliwo gye twasoma emabega nti Katonda nga amaze okunyiigira abantu bano olw'obujeemu yagamba abantu bajja kuba babiri bokka abanaatuuka mu nsi ensuubize, ye Kalebu ne Yoswa. Kati abali wano bagenda okusomoka Yoludaani oba oli awo babanyumizaako banyumize nti twasomoka mu nnyanja emyufu neyeeyawulamu. Kaakano ayagala nabo abategeeze nti biri bye nasobola okukola luli miracles ze nga tezikyukankyuka nnyo akole nti batambulireko ku mazzi. Ayagala era bibeere nga byekuusiza ku kye yasooka okukola, babeere n'obwesigi bagambe nti ye yabikola ne biri ne kaakana abizzeemu bikola. Wano bwe yadde atuwa omutwe yagambye nti Katonda omulamu w'ebyaki w'ebyewuunyo. Singa tugambye kubajja ate tebyandibadde byewuunyo. N'abalala babajja. N'olw'ensonga eyo Katonda w'ebyewuunyo byakola biteekwa kuba byakyewuunyo. Omukka okubadde kukulukuta emyaka n'emyaka n'emyaka egy'abajjajja baabwe gwesibye amazzi gakoze enki entuumu. Gwe bw'obeera awo wandirowoozezza otya? Wantegedde nti ono Katonda waaki wanja. Yanza sebo kwongereza ku kyamukadde nekyamukulusa Wankambo. Nange ndowooza nti abantu bano lwaki teyabawa bukugu bajja ntindo oba maatu nti abamu tukkiriza Katonda oba twongera omutegeera olw'ebyo bye tulabyeko oba bye tulabye byakolera abalala mu bulamu oba byakoze mu bulamu bwaffe nti abaana bano kuba eno generation endala okuleka eri Musa gye yava naye wa ne Misiri nabo bwe balabako okukkiriza kwabwe n'obwesige bwabwe mu Katonda ono bwongera okunywera. Nga bwagambye nti nabino ebisigaddeyo eby'Abamooli Abakiiti nebajja bikola ki? Naye kiki ekimusobozesa okukola bino? Katonda okwawula amazzi n'ayawula ennyanja ne gasigala eri mayiro na mayiro nekula olusozi. He is living and is not limited by the laws of nature. Kubanga ye mutonzi waabyo. Era batugambye mu Zekariya 8 kutandikira ku 6 nti mwe bye muyita ebyamagero kunzi si byamagero kubanga nze nakola ki? Nze nabitonda bimpulira. Kati ffe abantu ffe tugamba naye nga Joshua bwatugambye he is living okubalaga nti Katonda ono mulamu. Ku Katonda buli obulala bwe butuuka wano ku mazzi babusitula busituzi buleme kutoba naye ate wano bwe tutuuka ku mazzi ate ye yagaawula kubanga he is living mulamu. Ate bwe Katonda waabwe obumu bw'asinga kufugira mu mazzi akati gyabulumbira bukubira mu mbeera ya Mukama waffe Yesu Kristo omusajja omugagga naye yajja abuuze Katonda we nti nkole kigambo ki nsobole okutuuka mu bulamu obutaggwaawo. Namugamba nti amateeka ogamanyi? Namugamba nti gonna nga tobbanga tottanga toyendanga kitaawo ne nnyoko basangamu ekitiibwa nti byonna mbimanyi. Namugamba nti oweebuuseeko ekigambo kiki? Genda otunde by'oli nabyo obigabire abaavu ojja ongobere. Mbu abayigirizwa bwe baaliwo nabo ne bayisibwa bubi ne bagamba nti mbu n'atekemuka omuvubuka ono. Yesu n'agamba nti nga kizibu abagagga okuyingira mu bwakabaka bw'omu ggulu, kyangu engamira okuyita mu nnyindo y'empiso.
abayigirizwa kyebava bagamba nti ani alirokoka. Naye Yesu ekigambo kyaddamu ekikulu agamba nti ebitayinzika eri abantu biyinzika eri ani embadde njagala okujjayo kokka nti biyinzika eri Katonda. Katonda talina kimuziyiza, talina kisobola kumulemesa. N'obulokozi bwaffe tubufuna lwa kiki? Lwa kisa, lwa kusaasira kwe. Nina lesson enkulu gye nnyongedde okuyiga wano nti Kristo buli ne bwe yandikedde ku makya naga nti akati eno group njagala mu nsi gye nasuubiza kutemya kwa kikowe ng'ababadde wano bali eri afuba bufubi kwekkakkanya n'okuteekawo enkola omuntu asobole okumutegeera. Bino byonna byateekebwawo mwerongoose mweteeketeeke okulaga nti singa okola bw'oti otandika okusemberera Katonda. Ne bino byennyini okwawulamu ennyanja nze yagitonda, nze nannyiniyo, nze nsobola okulagira. Ne gana amazzi ge mulaba agava wano ne gadda eno gagenda kubanga wendi. N'olwekyo nsobola okugamba nti bw'oneesiga nsobola okugamba ekintu kyonna ne kikola kitya? Ne kikola. Naye okuyita mu kunneesiga, mu kunzikiriza, ako kokka we tusobola okumutegeera. Naye bw'asalawo okukola by'asobola okukola mu bwakatonda bwe, ekyamazima tetugenda kumutegeera. Nayanzanya sebo Mwami Sawankambo yatugambye nti atagetenga Abayisirayiri bano n'Abakanani abali mu nsi ya Kanani gye balaga. Betumanyi obulungi nti baali basamize. Sebadduka atugambyeko nti abalage nti he is not limited by nature. Abantu bano mu busamize bwabwe balina Katonda akafuga amazzi n'akafuga olukalu. Kati ayagala abalage nti I am above all those gods of yours. Kalagawa ku Musubaka Kengo. Bwe tutuuka ku mugga Yoludaani kati ababala bagubala nti gwa mayiro 223 ze kilomita 360. Naye bw'otuuka ku mazzi matono nnyo ekireetera okugamba nti kano kalabika kaali kamagerogero nti gana amazzi gayitikamu ne bwoba togaawudde. Nti okusinziira ku kyamagero kye yakola ku Red Sea okwawulamu ennyanja emmyufu ni wano ku River Jordan bwe bageraageranya kano balabanga akamagerogero okusinziira ku mazzi ge balaba kati. Omuntu oyo omukakasa otya basing ono ku biseera bya Joshua bye yaliwo? Ku biseera bya Joshua bye yaliwo siwe gwali. Jordan bwe baatuukanga mu spring kiseera ky'amakungula enkubanga etonya nnyo omugga ne gwanjaala Katonda n'alina ne gwanjaalira ddala. Bino bye basayintisiti baffe n'abakugu bye boogerako wano si bwe gwali ku luli. Ekyo kimu. Namba 2 obaka amagerogero sayintisiti agwenyikemu atambule tulabe agwawulemu akole akamagerogero agawulemu agana ag'ekyengulu bagasibira ekyengulu nagali bagasibira ekyemmanga awatali kuzimba kisenge awatali kukola Planton Bridge akikole tweyanza Musumba lwelo 15 Musumba wadde atugamba nti yabaleeta yakigendera okubatuusawo mu kiseera nga amazzi mangi nga gajjudde omugga amazzi nga mangi nnyo kye yabagendera okubaleetamu nti naffe abataaliyo eri ku Red Sea eno banki empya ya generation empya ababadde bawulira obuwulizi eri bw'akola kino naffe tufuna experience eyaffe eri personal nti nga bwe yakikolera bali naffe akoze eki akitukoledde. Naye njagala tugende ku kitundu ekya Tuesday kigambye mujjukirenga ti Katonda bw'amala okukola bino
alina kyatusuubiramu. Kikyo omutwe gwe tugambye mujjukire. Era tugenda kutandika Joshua essula 4 olunyiriri olusooka paka ku lw'omwenda. Awo eggwanga lyonna bwe lyamala okuyitira ddala mu Yoludaani, Mukama n'agamba Yoswa ng'ayogera nti, mwerondera abasajja 12 mu bantu mu buli kika omu, era mubalagirenga mwogere nti, mulonde wano wakati mu Yoludaani mu kifo ebigere by'abakabona mwe binyweredde amayinja 12, mugasomose mugasse mu kisulo kye munaasulamu ekiro kino. Awo Yoswa n'ayita abasajja 12 be yateekerateeka mu baana ba Isirayiri mu buli kika omu. Yoswa n'abagamba nti, mukulembere essanduuko ya Mukama Katonda wammwe wakati mu Yoludaani, musitule buli muntu mu mmwe ejjinja ku kibegabega kye ng'omuwendo ogw'ebika by'abaana ba Isirayiri bwe guli. Komakulu akumeka? Omwenda. Ako kabeere akabonero mu mmwe abaana bammwe bwe banaababuuzanga mu biro ebigenda okujja nga boogera nti amayinja gano amakulu gaago ki? Mulyogera mulibagamba nti, mulyoke mubagambe nti kubanga amazzi ga Yoludaani gaggwaawo mu maaso g'essanduuko ey'endagaano ya Mukama. Bwe yayita mu Yoludaani amazzi ne gaggwaawo, era amayinja gano galibeera ekijjukizo eri abaana ba Isirayiri emirembe egitaliggwaawo. Abaana ba Isirayiri ne bakola nga Yoswa bwe yabalagidde, ne balonda amayinja 12 wakati mu Yoludaani nga Mukama bwe yagamba Yoswa, ng'omuwendo gw'ebika by'abaana ba Isirayiri bwe guli. Ne basomoka ne bagatuusa mu kifo mwe basula ne bagassaawo. Yoswa n'asimba amayinja 12 wakati mu Yoludaani mu kifo ebigere by'abakabona abasitula essanduuko ey'endagaano mwe byayimirira, era we gali ne kankana. Mwami Ssewankambo, lwaki Katonda ono abagamba okuteekawo ebijjukizo bino eby'amayinja gano? Kiki kyagenderera Mukama? Nze ndowooza bwe nti Mukama ayagala abantu bantu. Akimanyi nga Musumba bwe yagambye nga tutandika nti abatukola ffe obulungi tutera okwerabira bye baba batukoledde, kubanga tukitwala nga human nature nti kya bulijjo, kyetaaga otugerwa. Naye kaakano ayagala ateekewo wabeewo ebijjukizo, olutaali zino ezinaabayamba okujjukira nti nga n'abalala bababuuza gana amayinja gaavaawa bino olutaali eno kiki, what is the significance y'okuteekawo ekintu kino, nga nabo bannyonnyola nti mu kiseera bwe kiti Mukama Katonda yatuwa ensi eno n'atufuula abantu abataalina kifo, n'atufuula abantu abalina wetubeera we address batuyitira nti tusangibwa wano, tusibukibwa wano. Ndaba ng'ayongera okuteeka obwesige ne mu abo abataali mu kifo ekyo. Tugenda kulaba mu maaso eyo nga ne Kabaka Dawudi ayogeranga gy'oli yaliwo, alabe nti n'abalala be bajja okubuulirako babeera n'obwesige mu Katonda nti nga bwe yabikolera abajjajjaffe, ne leero naffe asobola otukolera ebyekyewuunyo, wonders ebyekyewuunyo mu bulamu bwaffe ku Yoludaani zaffe. Musumba Kakemu, okujjukira kuno kibayamba ki? Bwe bagamba okujjukira yafunamu oba be bafunamu? Okujjukira kuno, first of all, ebikolwa bino katugambe okusomoka ennyanja emmyufu kyalina amakulu agali physical, naye nga kirina n'amakulu agali symbolic.
kijiikirira lwaki agali fiziko lwafuuka luguudo ne batambulirako ne basomoka naye ng'ekyo kiwedde okusomoka ennyanja emyufu kyakyusa embeera yaabwe forever nga ne bazzukulu baabwe baakyukira omwo lwaki abaali abaddu okusomoka kuno kali kabonero akalaga nti bafunye eddembe okusomoka kuno okwokubiri bano abaana baasomoka wano tebaali baddu mu Yoludaani naye bamala emyaka 4 mu ddungu nga babungeeta tebaliiko waabwe okusomoka kuno kwali okwokutambuza ebigere mu luguudo fiziko naye ng'ate kyali change of status bwe babeera okutuuka eri nga bafuuse balandiroodi ekyakola kinene ku bulamu bwabwe ne ku abaana baabwe n'abazzukulu baabwe bw'ojjukira bino ti Katonda yakikola n'akyusa status nange ali mu mbeera gundi oba ya bwavu oba yakutulugunyizibwa nange Mukama Katonda ajja kunsomesa ka Yoludaani kange kano nga bwe yakola luli okujjukira kuno kwali kunyweza kukkiriza n'obwesige mu Katonda Katonda wa Yakobo Katonda wa Yoswa Katonda wa Musa Katonda wa Isirayiri nange Katonda wange ono y'omu bwezijukira biri kimpa amaanyi n'eranga ajja kubinsomosa kuba ekifaananyi singa abaana ba Isirayiri bwe baasomoka bwe baava mu Misiri Katonda ng'abajjeeyo ne batuuka ku nnyanja emyufu nga Katonda tisinga teyassaawo ngeri yakugiyitamu ne basigalira awo nga Falaawo bwe yali asazeewo ate najja n'abakola ki oyo yandibadde akyali Katonda yandibadde takyali ani kwegamba n'ebyamagero byonna ebyandibadde byakolewa mu Misiri byandibadde tebikoze makulu n'olw'ensonga eyo naffe ku mulembe guno gwe tuliko ng'abaana ba Isirayiri bwe yabagamba nti bajjukire naffe atugamba kyekimu tukole ki tujjukire era mu bimu byatugamba okujjukira mulimu ne sabbiiti jjukira okutukuza olunaku olw'omusanvu sabbiiti ekitegeeza Katonda waffe Katonda wa byamagero takyukakyuka bwe tutunuulira bajjajjaffe nga gye bavudde okuviira ddala ku jjajjaffe Adamu okutuuka eno gye tuli agenda kutusomosa okutuusa lwana tuzzaayo wa ewuwe naye nga tugenda tujjukirira ku ebyo bya bajjajjaffe bazze bakola ki batambuliramu si kya muwendo kati gwe bogamba nti amateeka gaavaawo nogamba nti kino kyavaawo byoba okola biba tebiriimu oteekwa okutegeera nti Katonda waffe wabyafaayo ate nga biteekwa okuba nga bijjukirwa tweyanziza nnyo tweyanzege tukyagenda mu maaso ne lesoni yaffe ekyamazima ebyokuyiga bingi tiwano mu bijjukizo wano nze okujjukira Kristo wange yafa ku musaalaba e Gologosa njagala okukijjukira nenkola omusaalaba nenteekako naani ng'ali waggulu waali ku musaalaba kiri kiti ekyo nekolayo ne Yesu nemukolera ddala nemubumba nemuteeka mu ddiiro ye kijjukizo nendabanga ne musono mulungi okukolamu ekifaananyi ekibajje kya Musa nakyo nenkiteekawo naye mujjuukiriranga ogwo byandibadde birungi naye olw'obubi bw'ekibi Mukama yabiteekako etteeka ddamba yabigaana n'agamba tujjukisenga omutima gwe gujjukira omutima gwe gussa mu nkola omutima gwe gukkiriza omutima gwe gwesiga n'abalala bongereko si kutunuulira butunuulizi musumba etteeka lyayogedde liri
teweekoleranga kifaananyi ky'oli newankubadde ekifaananyi ekyekintu kyonna ekiri waggulu mu ggulu newankubadde ekiri wansi ku ttaka newankubadde ekiri mu mazzi agali wansi w'ettaka tobivuunamiranga ebyo so tobiweerezanga kubanga nze Mukama Katonda wo ndi Katonda wa bujja abiwalana ku baana ebibi abajjajja baabwe okutuusa ku mirembe egy'okuba nnakasatwe n'egy'okuba nnakana egy'abantu abankyawa era ddiramu abantu 10,000 abanjagala abakwata amateeka gaabwe n'olw'ensonga eyo ekifaananyi ekikole ekyo Katonda takyagala bw'atugamba okujjukira kuli wano mu bwongo bwaffe netutunuulya Yesu ng'ali ku musalaba afa netumutunuulira nga bamuwandira amalusu so si kubeera awo n'okola n'olyoka otambula n'omusalaba n'ebiringa ntezijjukira kale mu dakiika ntono tuwumbewumbe kuwumbawumba baatugambye obwerabize kitundu kyabadde kyawemezedde Katonda ayagala tujjukire naye nga bwe tumanyimanne kyatwerabira tugenda kusomayo ennyiriri 4 zokka mu Joshua essula 4 21 paka 24 21 yagambye n'agamba abaana ba Isirayiri ng'ayogera nti abaana bammwe bwe banaabuuzanga bakitaabwe mu biro ebigenda okujja nga boogera nti amakulu g'amayinja gano kiki ne mulyoka mutegeezanga abaana bammwe nga mwogera nti Abayisirayiri baayita mu Yoludaani muno nga lukalu kubanga Mukama Katonda wammwe yakaliza amazzi ga Yoludaani mu maaso gammwe okutuuka bwe mwamala okuyita nga Mukama Katonda wammwe bwe yakola ennyanja emyufu gye yakaliza mu maaso gaffe okutuuka bwe twamala okuyita. Amawanga gonna ag'ensi galyoke gamanye omukono gwa Mukama nga gw'amaanyi batyenga Mukama Katonda wammwe mu mirembe gy'aligwa. Nenda kutandika ne Musumba Kakembo mu kukola ebyamagero bino mukadde atusomedde nti n'amawanga gali mwe mumanye naye ne gali amawanga nago gamanye nti ono ye Katonda mu bufunze nga tayagala babyerabire mwalimu effort okubuulira enjiri. Musumba ekigendererwa kya Katonda kino kyatuukirira abantu bano beerabira oba tebabyerabira ne babikola. Abasoboka bajjukira bwe bamawulira ku nnyanja emyufu ne waayita ekiseera ne beerabira. Bw'osoma ekitabo ky'Abalamuzi kijjudde amawulire ag'ennaku nti ne beerabira Yusufu yafa ne beerabira Mukama ne bazaawo Babaali ne Baasiteroosi n'abaweereza omulamuzi gundi ne baddamu ne beerabira. Essula ya 78 ya Zabbuli ejjudde amawulire agafaana bwe gati. N'akuba omulanga tube n'ebijjukizo bwe tuba twerabidde ebitujjukiza. Simanyi kaseera ki ke tulina netwande biyiseemu. Tandikirawo Musumba ku bijjukizo ebisobola okutuyamba okujjukira kuba baatugambye mu lesson bwe twerabira Katonda ekivaamu kusinza bifaananyi. Ate bifaananyi bye twayogerako mu lesson y'okuva nga obufuzi TV sente bwe neerabira Katonda kuba bano ekyavaamu mu kwerabira Katonda ne badda mu kusinza ebifaananyi ne batwalibwa e Babiloni. Ati abaasigala ne basalawo ate okudda e Misiri gye yakola ki ate gye yabajja. So tutandike ku bijjukizo ebyo Musumba tuweeko ekikyo. Ekyange waliwo ebya Bayibuli nga Sabbiiti ekyo ekitulekera omugaso gwakyo kutujjukiza. Naye ate nga Ssekinnoomu oba mwaka wa 91 Omusumba yatuyigiriza yali nsomera okutegeera Katonda. Nentandika okusoma Bayibuli yange ekiro 9 naye mala okusoma essula gye nsomye ntone muwandiikira ebbaluwa
nebimbaddeho olunaku olwo kyasooka ne kikaluba nebe nakimanyiira nenyumirwa nenkikolera emyaka egiwera egisuuka mu 10 ng'oyala okumanya obulamu bwa Kakembo okwata ddaala zange ezo naye nga bwefuna akaseera nenziyitamu kijjukizo leero wano ne maama bwe najja mu administration nebikaluba kati nasigeza lesoni bwenyisoma nenzijjukira omukwano ogwo naye okukuuma ddaala eyo ebimbaddeko nebyensomye nebyentegere nebyekitegere buli lunaku nakikolanga buli lunaku jasobamu samoni zange zonna nga ziba mu ddaala ezo obulamu bwange bonna nga buli omu kyenyambayambako era nkimiisinga kinene baasi asobola kuwandiika ndoza tugenda kusala naye nze kyembadde njagala okwongerako akatono nti kikulu nnyo okuba n'ebijjukizo kubanga kyongera kunyweza ne ku byokuddamu bye tubadde nabyo eri omwami wabuuziza ekibuuzo nti byetaaga kubeera ku mutima kubanga bano olutaali gye twagambye yabaddewo era baagizimba nga weeri naye ate ne beerabira kati nga obwerabize buliwa bwe twogerako buli eri mu mutima nti ffe bwe twerabira mu mutima ne twerabira Katonda ate kyongera okumunakuwaza naye ayagala tujjukire ebijjukizo bino tubitunuulire tusobole okujjukira ekisa kye n'okwongera okumwesiga katusabe katwebaze Katonda kitaffe tukwebaza olw'ekiseera ky'otuwadde kakano nga twogera ku kisa kyo n'ebijjukizo eby'ekisa kyo tukusaba Katonda waffe otuyambe tuleme okwerabira Katonda waffe okuyita mwoyo omutukuvu otuyambe ng'okutujjukizanga bulijjo ekisa kyo n'ebikolwa bye eby'ekisa by'otukolera bulijjo twongere okukwesiga twongere okukusembera twongere okubeera n'enkolagana ennungi wakati waffe naawe kwe kusaba kwaffe mu Yesu Kristo mukama waffe amiina tweyanziza nnyo